mukadde wange ssebo nsaba nsooke nkuyite oteekeko ekimuli kyo ku Honorable Kato Lubwama ndowooza abakyaki Katonda abe Right Honorable Speaker ajja kuwerekerwako ababaka bonna nga nange kuwenga isa akubali obabe abiringana ebulijo otambule mirembe weraba weraba omuto Sebo Right Honorable Speaker nzikiriza ntwala omukisa guno nkuyite oyogere eri abakungubazi bano Sebo tweyanziza mukadde waffe family lawange Lubwama bekurembedwa mama n'abaana Pastor Bugingo atugumizize emitima Road Mayor waffe Sarungo newe colleagues bange Ambassador Sheikh Ndugwa n'abakuru mwena mu bitebwa byamwe njagala kusooka kusiima Honorable Nsereko kulw'okuwa family obudde kubanga hariho abantu emirundi emingi tugenda ku mikoro nga gino politicians n'abamu abatamanyi family ne batuwa obudde ne bagamba nti esaawa zitukute esaawa ntini fe abatamumanyi nnyo okusinga family ne batuwa obudde bungi kusinga family erumirirwa nnyo so bwe bali nnyo Honorable Nsereko ekyokubiri maama Honorable Kato Lubwama abadde mukwano gwange Honorable Nsereko yamundeetera kubanga nze nali faani we now ndi omu ku baweereza nnyo kaliisoliiso naye ekizibu kya time singa mwagiteeka ku ssaawa nga 3 awo sajja nga nzuka nga bukyali kuli liisoliiso oluusi nga ngamba naye bano abasajja bwe batuuka waka abaana ne bababuuza daddi byempulidde ng'oyimba ku radio babuulira ki in fact nakimubuuza n'agamba nti omulimu gwaffe naawe ekimanyi mugumu naye byakusanyusa naye abantu abakoze nnyo mu film industry entertainment industry of course bahistorica b'amaanyi nga Abe Mukiibi nga Charles Senkubuge former presidential candidate nga Mariam Ndagire na murabyeko ogusoose ne Mwami Segawa n'abarara bonna nga mukuru bossa nali naye jo enakawa mukoze omulimo omunene kusinga naffe ab'ebyobufuzi kubanga ebizibu byoraba mu ggwanga fe ab'ebyobufuzi ffe tubireeta mwe nerukwago nga mwali teyejjamu oluusi bagamba NRM yebireeta ffena kubanga bwe mudya tiya gaasi oyinza kusanga Lukwago yateeseteese naffe ne tukuba so oba arani naye mwe aba entertainment you've never brought tear gas mu kibuga tewali tear gas gwe mwaleese ba Pastor Bugingo tewali tear gas gwe mwaleese ffe ba Tayebwa ba Nsereko ba Lukwago ffe tuleeta obuzibu mu kibuga so
Kato Lubwama naye yabinga n'ebyo kuleta ebizibu mu kibuga. Waliwo kyataka kubera lwi olwo olunaku nze bwe namusinkana nga yeekwesa ngamba ate naye kyensinga kutya nakubidde wa boda wange ali wali ku Parliament Avenue andinze bwandeka nfiira wano bwe yafuna gaapu n'akwata boda n'agenda. Kato yali nnyo mukwano gwaffe mu Parliament bwe wali olina omuntu ng'oyo yeepaaka ng'alowooza w'amaanyi mwali mumusindikira Kato. Kato ng'akuyita nga takuuze kunge bangambye nti gwe weepaaka ate gwe weepaaka biki gwe anaakumanyi. Waliwo omukyalo omu mu Parliament omwe yali nga w'amaanyi nga Kato n'amutukolerako awo mu kantiini. Yari akuleeta ku level. Tewali bino ebyokugamba. Omanyi abantu lowooza tuli b'amaanyi. Weeraba n'olowooza nti nze tuli bakitiibwa tuli b'amaanyi biki. Bino byonna bya nsi bigwako byonna n'osigala. So it's very, very important. Ate kyolabira life ye yaje preparing in a way nti oba ali MP oba tali MP habeera Kato. Naye Bannauganda ekintu kimu Kato nayigira ku Kato ku life ya Kato. Bannauganda mwagala naye temwagaliza. Mulina obuzibu bwa Bannauganda mwagala nnyo naye temwagaliza. Honorable Nsereko yatwarako Kato bweru. Kato nakuba ka short ne moccasins. Nateka ko ka t-shirt nateka ko bushades. Mwavu moyo. Kato nababuuza nzani abagamba nze Nazaru bakubona nange siryako obulamu. Ne muvuma Kato ne mujerenga Kato kubanga naye alideko obulamu. Mwagara naye temwagaliza. Amugamba tumwagala oyo omusajja naye olira nti afunyeeko akantu katini. Oyo Kato aserinzawo Kato mubi Kato. Ne mwerabira ebirungi byonna byakoze. So ndowooza tukyusemu ku mutima. Bw'olaba road mayor naye waliwo kaafunye omusajja akoze nnyo. Omanyi nze kime ekyanzija mu opposition kankibabuulire ku luno nga road mayor wali wano. Sajja wali nga ndi ku FDC nga nkora nga mbonaabona naye nga ffe tusituraati yagasi gufebe gwe bakuba kati bwe twatuuka ku ssaawa eri nga ka transport ogenda ng'okasaba abanene nentandikako ka business kange ka printer awo ku Nasa Road. Nabo opposition ne bampa nenkola ku kasente. Bwe nagenda ku headquarter nentasaba kasente ne bagamba kati oyo spy alina sente za Museveni. Kati nendaba nentegeera nengenda South Sudan eyo. Mungu nampa kye yampa. Nange nenkola ku kasente. Bwe nakoma oyo spy wa Museveni kati nategeera nti royalty ya opposition bagibalira ku bwavu bw'olina. Bw'obeera nnyo mwavu awo oli wa opposition mugumu. Bw'obeerako kasente oyo wa Museveni. Ate bangi nze bwe nabiraba bwe nti nengamba musajja nze siri mufaaza nti nagenda nti ndina family yakulabirira nabeera wano nga beginga ate eri neekolera kambiveemu bino ngenda wala. So kyekyo ndowooza tulina ffena kukola. Kato bwe yakora n'akora abantu abamu ne bamutandika kwebera naye nga Kato oraba nga yari akora nnyo. Nze yambulira n'ekyo kya TV tanangamba gwe kaana Kato kagaga nnyo jango mpe sente tukole ku TV. Nemugamba nti mpa business plan.
nagamba gwe katotandisa oluzungu namugamba katonza akasente kange nakabonaabonera nze sikateeka wentamanya ekigenda kuvaamu ebyo tujja kubanga tubyogera naye njagala kusiima ba MP Honorable Sise, Honorable Nsereko, Honorable Karwanga ne group Kato bwe yarwara ngaremereddwa je afe ate batubuuza mu style Kato gye yarabuuza tewali negotiation mpura nsiima Mukama Katonda nti kwe esaawa kye twasobola okukola twakikola Kato nga mukwano gwaffe Kato mukuru Charles Senkubuge ayogedde ku muzanyo gwe babadde bakola ceasefire. Yes. Tugenda kubayamba. Ekyo mujja kujja twogere ku bya budget ebibadde tuyambeko kubanga mugambye omutabani Conrad ali mu industry eyo twaze ekyokukola. Ekyokubiri ku kya industry yonna General Salim Sare yampitako olunaku lumu nengenda guru ndabye chairman waffe ali wano nensinkana kw'abayimbi Jonas sinkana ba promoters erubaga kambabuulire government tewali government eyinza ku avoidinga abantu abali organized kubeera organized kyakulaba nti mufuna eddoboozi limu ne mutambula n'eddoboozi limu kubanga obudde bw'okugenda mu state nyinza butabeera nabwo naye abampagira bagenda mu state ku TV ndabe bya theatre local content agenze mu maaso jo narabye kati monitor yagambye ntono Salvador wa Spain yara yagala kumenya amaka gange ono mu Brazil bano abasopopera ndowooza buli omu batere mundo nga abakyala baffe bali nabatere mundo boka ku simu zaabwe nga screen savers kubanga balina 6 pack ffe ne ba pastor bujingo ba 1 pack nga tetuyinza korofayinga naye kati mukoze nnyo so jo bwebanga wawulidde State of the Nation address President ayogera nnyo ku kintu kya entertainment. We are going to put in money. Yeah. Naye mutuyambe nezitagenda mu group emu. Nezitagenda mu musicians oba mu promoters turabe nga bwe tuyinza kuyamba sector yonna. You know? A complete sector. Kubanga bano be bakora budget. Gwanga ara nari wano Karwanga ari wano Nsereko ari wano Sisa ari wano bari ku budget tugenda kuteka mu sente naye muturage mubere organized mwena sector tujiteke mu sente tuzimbe theater. I just opened my eyes. Road mayor bagambye nti theater ye ku Bati Valley gobamu KCC ejibawe tuteke mu sente muteke sente mu budget mugamba ba KCC twetaaga sente za kudabiriza theater wali Bati Valley tuzikutere mu budget mukore theater ne mutagobamo bano ba Mariam Ndagire. Yeah. Yes. Kubanga KCC eteri mu business KCC eri mukorera abantu so nze nja kuwagara kwekyo mukuru meya bwe mukireeta tujja kula abantu bawa sente netukikola kwenti nebyo bingi family Right Honorable Speaker Anita Among agambye nti mbatuuseko kondole ne baganda baffe aba Democratic Party kubanga Honorable nkimanyi abadde muntu nyo wa Democrat ekyo nga tewali negotiation kwekyo so tubatuusako condolences zaffe tuzituusa ku gwanga tuzituusa ku bantu b'erubaga Speaker tasobodde kubeerawo wano naye Speaker watali wendi tuli bamu
tetukyali mu parliament eri nti waliwo office ya speaker ya deputy speaker bw'ogenda ewa speaker togende wa deputy speaker no ebyo byonna byagwa twogera ekintu ng'abakulembeze ba parliament n'alabye kukwatisa yaffe waliwo contributions MPs which MPs are putting together zigenda kuja honorable Nsereko nesse ba coordinating ne Karwanga naye fenga leadership nafe twagambye nti katuleteko ka contribution kayambeko mu ntebekanya twareseko miliyoni 10 mutandikireko mwongereko ku mbadde bamukola n'ebyo bingi mwebare ddala. Sebo mukama wange right honorable speaker engalo ez'omwanguka webale nnyo webalire ddala tusiimye tusiima bwongerwa mu kinnya mu kisawo engalo za right honorable Tayebwa bwe twazirunda. Sebo mukama wange President General acting kati owa Jema naye waali ate nga ne National Treasurer wa Democratic Party Honorable Kabanda naye waali. Mukama wange tiimu ya Solida weeri nnyo omanyi mu kiseera ekyo zeegatta ne tijje eyali ekulembeddwamu omulengete His Worship the Mayor Alhaji Lord Mayor Saalongo Elias Lukwago mumwongere engalo bannange. So mukama wange Ambassador Gugwa waali